Mu Kristo muganda wange leka tusabeko ffenna amakya ag'olunaku olwaleero mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Tugenda kwebuulirako ku ssaala ya Kitaffe ali mu ggulu, we tugenda ku byawandiikibwa Matayo omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olw'omwenda okutuuka eddala kuri 13. Amiina abooluganda. Abantu abasinga basoma essaala ya Kitaffe ali mu ggulu naye nga tebamanyi essaala eyo kiki kyetegeeza, kubanga singa baali bategeera amakulu g'essaala eyo weewaawo osanga bino ebigenda mu nsi tebyali baddewo. Amiina. Kati olunaku lwaleero njagala tugyebuulirireko gwe wenna abadde amala gagisoma nga tomanyi buwoomi, nga tomanyi kyekusifu, nga tomanyi kyama ekigirimu, osanga olwaleero onaagitegeera. Essaala egenda bw'eti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Tutandikire awo. Oyo ye Kitaffe. Amiina. Ekitegeeza tulina ba Kitaffe naye Kitaffe ali mu ggulu bano be tulina ba ku nsi. Amiina. Tulina obbawa ekitiibwa naye ate tetulina kubuusa maaso oli Kitaffe ali mu ggulu. Amiina. Kubanga ye Kitaffe ffenna abali ku nsi. Erinnya lye litiibwe. Gwe wenna ndaba erinnya lya Mukama olitya. Obwakabaka bwe bujje, bw'onaatya erinnya lye, bw'onaatya erinnya lya Kitaffe oyo ali mu ggulu, ekitegeeza obwakabaka bwe bujja kujja, naye ate bw'onaalinyomoola n'oliyisaayisaamu amaaso tojja kulaba bwakabaka bwe. Amiina. Kubanga etugamba Kitaffe ali mu ggulu, ekitegeeza tulina omu yekka oyo Kitaffe ali mu ggulu, n'atugamba erinnya lye litiibwe. Tulina okutyanga erinnya lye. Obwakabaka bwe bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Abaffe biki Mukama by'ayagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, nga bamalayika bwe babikola eyo, ng'emyoyo gyonna egyagenda mu ggulu nga bwe gikola. Biki by'ayagala? Ekisookera ddala kukwata amateeka ge. Mukama waffe Yesu Kristo yakozesa Musa n'amuwa amateeka 10 ku lusozi Sinaayi. Amiina abooluganda. Teyakoma okwo n'agawandiika ku mayinja, kubanga yalowooza nti singa anaagawandiika ku kipapula oba kale ku kintu kyonna gayinza okukola ki? Gayinza okwonooneka. Naye n'asalawo ye kennyini oyo Kitaffe ali mu ggulu gwe tusinza n'agawandiika ku mayinja. Era amateeka gali 10. Abaffe amateeka ga Mukama gagenderako, osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Tolayiriranga bweyo erinnya lya Katonda. Olongoosanga olunaku lwa Katonda. Otyanga kitaawo ne nnyoko. Tottanga, toyendanga, tobbanga. Olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Teweegombanga mukazi w'abandi, teweegombanga bintu by'abandi. Amiina abooluganda. We tukwataga amateeka, ekitegeeza tuba tukutte Mukama by'ayagala. Ekitegeeza obwakabaka bwe, ebirungi bye, ekitiibwa kye, tujja kubifuna, tujja kubiraba, kubanga aba ategedde nti abaana bange ddala kituufu bamanyi nti nze kitaabwe. Amiina abooluganda. Kubanga ye Kitaffe wali twebuzaabuza, naye nga ye Kitaffe ali mu ggulu. Kubanga ye Sara gye yalekera abatume bambuuza taata tusome tutya. N'abaddamu essaala ya Kitaffe ali mu ggulu. N'abagamba musome essaala ya Kitaffe ali mu ggulu. Obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku. Amiina. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Ekitegeeza oyo Kitaffe buli we bukeera ku makya n'ogamba Kitaffe ali mu ggulu, ekitegeeza aba agenda kugabirira byonna. Gwe tulina okusaba yalina okututemera amakubo, yalina okututemera amakubo g'emirimu, tufune ssente, tufunemu ekyokulya, kubanga egamba tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Amiina. Otusonyiwe ebibi byaffe. Okumanya ye Kitaffe atuwe emmere yaffe eya buli lunaku, atusonyiwe ebibi byaffe. Oba munfuna abooluganda.
nga naffe naye tewerabira nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi ekitegeeza buli woobeereyo nga tosonyiwa nga gwogamba oyo gundi yantama omusajja yansalamu abaana nandekaawo banange sirimuddira oyo taata Jeni kye yankola banange mama Jeni neiba wange namusigula namutwala sirimusonyiwa ekitegeeza naye Mukama aba tagenda kukola kikusonyiwa kubanga Esaala egamba tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi osonyiwa naye Mukama naye abajja kusonyiwa ekitegeeza wootasonyiwa naawe oba tojja kukola ki naawe oba tojja kusonyiyibwa genda Matayo 9:6 genda Matayo 6:9-13 ojja kulaba eno Esaala kiki obukulu bwamu obugirimu amina abooluganda bw'otasonyiwa tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi amina totutwala mu kukemebwa kitaffe ali mu ggulu wulira amakulu g'Esaala eno kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku tuwe emmere yaffe eya buli lunaku obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi. Oh my God, simanyi oba mufuna amakulu g'Esaala eno obwakabaka bwo bujje tetugenda kulaba bwakabaka bwa Mukama nga tukyekoza bino tetugenda kulaba kisa kya Mukama nga twagana okwata amateeka ge tetugenda kulaba mu kisa kya Mukama nga tulinayo bakitaffe abalala abantu bangi balinayo bakitaffe abantu bangi balina bakitaffe olina omusanga ng'asinza simanya bulubaale simanya balongo nga ye bwe yafuula kitaffe kyokka ate nga kitaffe alina kuba ono kitaffe ali mu ggulu oyo yakozesa Musa ku lusozi Sinaayi n'amuwa amateeka era n'atuwa nga amateeka ge tulina okutambulirako bwe tunaagatambulirako ekitegeeza bw'otambulirako ago amateeka oba ogenda kutya Katonda oba ogenda kusinza Katonda omu oba ogenda kuwa bazadde bo bonna okuviira ku ye kubanga muzadde oba ogenda kuwa bazadde b'ekitiibwa oba togenda kwenda oba togenda kutta oba togenda kwegomba oba togenda kukola bintu byonna ebyesitaza singa oba otambulidde mwaga amateeka 10 naye bba abasinga oli omubuuza kiki ky'omanyi kusala kitaffe ali mu ggulu nze ngimanyi bwannamunigina okugimanya mu mutwe si kyekikulu wabula Mukama ayagala tugimanye tumanye ne miiningi yaayo kiki kyetegeeza Esaala nnene singa oba otudde wansi n'ogyebuulirako w'otuula wansi n'ogamba ekitegeeza bwe sitasonyiwa tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi totutwala mu kukemebwa ekitegeeza yeka gwe nina okusinza gwe nina okusaba yeka gwe nina okwekwasa gwe nina okuwa emmeeme yange n'atantwala mu kukemebwa ekitegeeza ye ayina amaanyi ayina obusobozi obusobola okunkuuma n'embeera mbutuukirivu bwe totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ekitegeeza ye nga yeera yalina obusobozi obusobola okumbeeza mu bulungi bwe wenkera ku makya ne muyisaamu amaaso oyo kitaffe ekitegeeza nze mba ndikyetwala kubanga totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ye muntu yekka agenda okulokola mu bubi abalala nga bakusuddewo abalala nga bakwesambye abalala nga bakuzaalaye oyo mutemu yatta abantu temumusembeera oyo omuwala gyemunnya embuto abalala nga bakusenza luti kyokka ate ye mwagenda okujja akulokole mu bubi obwo abantu bo nga bo bwe balaba ye mwagenda okujja akulokole ate era yalina obusobozi obukukuuma kubanga ye kitaffe ffe tuli baana omwana waasaba aweebwa yatugamba abaana bange musabe mu Matayo 7:7 nti musabe muliweebwa munoonye mulizuula mweyanjule muliggulirwawo kubanga ffe tuli baana amina abooluganda omwana kyonna kyasaba aweebwa tiyakoma oku n'atugamba era mu Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuzanga kitegeeza ye taata waffe ye muyinza w'ebintu byonna yalimu byonna ffe tuli baana tulina kugendera wansi we amina abooluganda Omukama abankuumire tujja kwongerezaawo ekitundu ekyokubiri tweyongere okumanya Esaala ya kitaffe ali mu ggulu tuleme kugisomera awo ffa amina abooluganda tuleme kugisoma busomi ne nga tetumanyi kiki kyetegeeza Mukama abankuumire.
Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi, obudde bwonna nsemberaaze weewaawo. Bakristu baganda bange mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, Omwana wa Katonda omulamu. Nneebaza Katonda abukeesezza nga tukyassa mwana wattu ng'enkuyege zikyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukimuddize. Bakristu baganda bange mbalamusizzaako mu kanyomero kaffe ak'okumakya nga bulijjo. Obadde okimanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti mube baakisa nga kitammwe ow'omu ggulu bw'ali ow'ekisa. Akanyomero kaffe kavudde mu Luka omutwe ogw'omukaaga olunnyiriri olwa 3:6 kagambye bwe kati: mube baakisa nga kitammwe bw'ali ow'ekisa. Bakristu baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogerako gye tuli amakya ag'olwaleero agamba nti mubeere baakisa nga kitaffe ow'omu ggulu bw'ali ow'ekisa. Bannange, Omukama Katonda yatukwatibwa ekisa. Singa Katonda teyatukwatibwa kisa, nze saalibaddewo. Obadde okimanyi nti okulaba Mukama waffe Yesu Kristo kyali kisa kya Katonda, kwali kwagala kwa Katonda. Obadde okimanyi nti nnyaffe Biikira Maaliya otuzaalira omulokozi kyali kisa kya Katonda eyasalawo kibe. Amiina. Nabwe kityo emirundi mingi ekisa kya Katonda we kyeyolekera mu bulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri, buli kimu kitambula bulungi era tutuuka gye tulaga. Amiina. Nabwe kityo mbakubiriza era nga mbasaba tube n'ekisa eri bantu bannaffe, eri mikwano gyaffe, eri baganda baffe, kubanga ewatali kisa eggulu maneya ne emmye. Dawudi atujjukiza bulijjo mu Zabbuli eya 25 olunnyiriri olw'omukaaga n'agamba nti ayi Mukama, jjukira ekisa kyo n'okwagala kwo bye walaga okuva edda n'edda lyonna. Katonda okuva edda n'edda byonna yali wa kisa era ng'alaga ensi eno ekisa. Amiina. Kigasa kiggwe omuntu obutaba na kisa eri bantu banno. Emirundi mingi tugenda ne tugwa mu nsobi, oba oli awo ku mirimu n'ogamba mukwano gwo, munnange ennyambayo ku nsimbi, waliwo ekinguddeko. Amiina. Mukwano gwo n'awulira eddoboozi lyo, n'awulira okuyitamu kw'oyitamu, n'ogamba bagenda kunsiba oba bagenda twala poloti yange, ennaku ze bampa ziweddeyo. Mwana wattu n'akulumirirwa, n'akukolera ekikolwa ekyo ekyekisa, n'akuwa ensimbi, n'osasula poloti yo n'ogifuna, kubanga munda mu ye ayina okwagala kwa Katonda. Katonda olwaleero kyayagala mu wiiki eno tubeere ffenna n'ekisa nga tulumirirwa abo abeetaaga obuyambi eri gye tuli, kubanga ewatali kisa eggulu maneya ne emmye. Katonda yatukwatibwa ekisa. Ayongera n'atugamba mu Romans omutwe ogw'omwenda olunnyiriri olw'15 n'atugamba nti kubanga yagamba nti ndisalira oyo gwe nasalira, ndikwatirwa ekisa oyo gwe nakwatirwa ekisa. Katonda oyo gwe yasalira omusango alimusalira omusango kubanga yamusalira, naye oyo gwe yakwatibwa ekisa alimukwatibwa ekisa. Omukama yatukwatibwa ekisa n'atusindikira omwana we omu yekka gw'ayagala, nga ye Mukama waffe Yesu Kristo ajje atulokole nze naawe okuva mu kibi. Era abakkiriza ne bawulira eddoboozi lye ne balokoka ne bafuuka abaana ba Katonda n'abeekereziya, yabakwatirwa ekisa kubanga baawulira ekigambo ne bakiteeka mu nkola ne bakigoberera, era alibakwatibwa ekisa. Beesiimye abo abalina ekisa, nabo balikwatibwa ekisa. Haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo kino. Ogwawa gwe nnyabo oba ssebo? Olimu abo abalina ekisa oba olimu abo abakakanyavu b'emitima ng'olina omutima gwa njaba? Amiina.
Isaaya tugamba omutwe ogwa 3 olunyiriri lwa 18 nti beesiimye abo abalindirira Mukama alibalaga ekisa. Emirundi mingi tufuna okusoomoozebwa mu nsi, omuyaga mu nsi, obulwadde ne bujja, obwavu ne bujja, buli kimu ne kisituka n'ogamba naye bannange Omukama oba tandaba. Bangi ne mufundikira nga mugudde ne mutalinda kulindirira kwa Mukama, bakolera kya kisa, kubakwatibwa kya kisa. Naye muweereddwa omukisa mwe mwenna abalindirira eddoboozi ly'Omukama okuva gy'ali abakolera ebyekisa era alibakolera ebyekisa. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Haleluya! Gamba haleluya gwe nakiwulidde. Amina buluganda. Na bwe kityo tuyimirirenga n'Omukama obutakoowa. Amina. Omukama ayongera okutujjukiza mu Yakobo omutwe ogwokubiri olunyiriri 13 n'atugamba nti kubanga atalina kisa alisalirwa omusango eri Katonda awatali kisa. Naye ekisa kiwonya omuntu okusingibwa omusango. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Omukama agenda kusalira omusango omuntu oyo atalina kisa. Agenda kumusalira omusango gumusinge gumukke mu vvi. Oyinza okugamba nti omutima gwakaluba, naye Katonda ajja gukwatako agukakkanye agunyige paka wansi mu muliro ogutazikira. Omanye nti nno wayogeranga bwogezi kigambo naye tegukalubanga. Amiina. So tuleme okweteekamu embala ey'omulabe Sitaani etuvuga ng'etutwala mu kuzikirira, wabula tubeere n'omutima ogw'ennyama nga tukola ebikolwa ebyekisa nga tulumirirwa abo abeetaaga ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Ngende maaso. Atugambye nti naye ekisa kiwonya omuntu okusingibwa omusango. Haleluya. Ekisa kabonero ka kwagala akalaga nti oyo omuntu wa Katonda, kubanga ebikolwa bye byoleka enneeyisa ye eri abaana ba Katonda. Kino kitutwala mu Matayo 25 olunyiriri lwa 31 okutuuka ku 46 nti we nnali omuyala wampa ekyokulya, we nnali omulwadde wambudaabuda, we nnali mu kkomera wankyalira. Amiina. We nnali sina kyakwambala wannyambaza. These are signs of merciful. Ekyo kiraga nti wokola ebintu ebyo oli muntu wa Katonda era olimu embala ya Katonda. Amiina. Ojja kuwangula omusango kubanga Omukama ajja kukwatibwa ekisa, kubanga naawe wakwatibwa abo abataali mu mbeera nnungi wabakwatibwa ekisa. Haleluya. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Gwe wenna akitegedde. Wiiki eno Omukama ayagala tubeere ba kisa eri bantu bannaffe. Bakama baffe mutukwatibwa ekisa we tuba tugudde mu nsobi, butatambudde bulungi mutusaasire. Bakadde baffe, baganda baffe, bakyala baffe, mutukwatibwa ekisa we tuba tugudde mu nsobi. Weekube mu ttooki ogambe naye kino omwami wange yakikola, kino yakikola, nakiri yakikola, wano watatambudde bulungi. Mukwatibwa ekisa, omusonyiwe, muleke tomusasula kumugoba. Naawe omukyala okunoba si ye solution. Mutuule ku mmeeza mukole decision making. You resolve the issue. It will help you to settle your family. Okule n'abaana bo obakuze balabe ku mukwano gwa maama, ku mukwano gwa taata. Separation is not an issue. It is a symptom for Satan. But when you unite as a family,
This is a sign of love of God. Omwana n'akula ng'amanyi daddi we yeeyisa, mami we yeeyisa. Omukama ayagala bubu nakwagala. Tukwatibwaganenga ekisa ng'omukama eyatukwatibwa ekisa. Ku musaalaba e Gologoosa bulijjo tukijjukirenga nti ku musaalaba e Gologoosa yayiwayo omubiri, yayiwayo omusaayi, yayiwayo obulamu bwe. N'afa ng'ayagala nze naawe tulokolebwe tuve mu kibi. Nga yeetisse ebibi byaffe ye atayina musango n'asalawo akomererwe ku lwange naawe. Tuddemu tufuuke baana ba Katonda n'ab'Ekereziya. Tuddemu tugabane ku butuukirivu obuva eri Katonda akitegedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi kubanga yali ayagala tubeere balamu. Gamba aleluya. Gamba akulinaanye nti okiwulidde ekyo mu linnya lya Yesu. Amina abooluganda. Let us be merciful as our Lord is merciful. Mbagaliza olunaku olungi. Nsigadde nze musomesa Lodge asinga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man, Katonda we yeetabika n'abantu akola ebyenjawulo mu bulamu bwaffe kubanga tubeera baakisa, kubanga ekisa kye kya mirembe gyonna. Nyaffe Ekereziya eyimba akayimba kagamba nti ekisa ky'Omukama kya mirembe gyonna. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, always be with us. Amen. Omukama abanjagalire, abakolere ebyekisa nga nammwe mukola ebyekisa eri baganda bammwe n'emikwano gyammwe musobole okulaba ekisa ky'Omukama mufune bye mwetaaga mu bulamu buno obw'omwoyo n'omubiri ne mu bulamu buli obulijja. Bye bye, children of God. Thank you so much to listen the word of God on daily basis. God bless you.